Kabere Abe Musinguza Abitex eyategese Reigi nomala omugamba nti kati mutegeke nga tewaliwo ka competition konna agenda yali muwuliddemu kati asobola okugamba nti King Sir Ekololo nga 9 nga 10 Masaka nga 11 Luwero nga 13 Mukono nga 14 Saha ebyo sobola okubyogera buli woolaga n'ofuna abantu era ne bajja okulaba omuyimbi waabwe naye osobola okulanga Reigi n'ogamba nga 9 Kololo nga 10 Masaka nga 11 Mukono nga 13 Luwero okisobola era immediate omanyirawo nti sente zonna ziziise ayekuumidde mukutu okugamba kyokola kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero tuzze okuba tooki okutematema n'okwetegereza ensonga ezaali Kololo waliyo concert 2 mu bbanga ali a weeks 2 era ez'amaanyi zogezza abantu obaama abatasonoleeta mu tribalism nepotism asocialism byonna ebyo naye discrimination tugenda bitematema n'omukulembeze w'abasuubuzi atubuulire ay'ensonga yaziraba atya era concert ki eyakira ku ginne waayo naddala ya King Sir tugenda gitungirako nnyo n'eriiso George President twaniriza bannange mbalamusizaako mwenna abatulaba mu linnya lya Katonda kitaffe oyo nannyini eggulu n'ensi mwebala obuweereza ndi musanyufu nnyo olw'okubeerako wano olunaku olwaleero nga tutematema ku nsonga z'omusuubuzi waffe obadde okimanyi nti Saha yali musuubuzi musuubuzi nnyo yali musuubuzi mu kikuubo oyo Hasila Saha yali wa mu kikuubo si w'ekigungu ku nnyanja Saha abo abaana abeetandise from zero abo abaana babeera bakola emirimu mingi kati jangu wanene because abatudde wali kati abo abaana babeera bakoze emirimu mingi Saha nga sitya gwe ntya Katonda Saha mwana we waffe musuubuzi kigeza abasuubuzi muyogeyoge is a very good man Saha mu kutwaliza awamu nze bwe mba njozayoza siyo zayoza ye ng'omuntu njozayoza ne business fraternity bantu bakoze sente weda buli midaala gijjudde ab'amazzi ab'engoye abaki so obusuubuzi mbufunze n'endongo basisita batambula wamu tutambula bamu babiri tutandikire ku show ya King Saha basooka ne bagamba tajja afuna atya venue opposition alwaki agende Kololo yagifunya atya tabanga wa munda ebigambo ne babingi nnyo era bali bamanyi show tejja beerawo eventually nebeerawo mwebazaako ekintu kimu Saha butawuliriza nnyo ŋŋambo ye naasigala ng'akola ekituufu ekisaawe ky'Ekololo basobola okukiwa omuntu yenna ate ffe mu bizinensi eno mu business fraternity iffe tukufuula kiro ng'omaze kufuna sente ng'oli ku level ey'aba business men ladies and gentlemen kakati Saha oba yakola atya okufuna ekisaawe ky'Ekololo oba yakola atya saagala kumanya wabula tugamba nti show ya Saha ye number 1 kwezo ezakoleddwa kati bana babadde bagamba ate wa NRM wa Nupu abeera tana ekisaawe bino byonna wuwinyabo nfudde nze ankubye omugongo oluyikutama ebyo tebiina kye bigenda kugasa essaawa eno Saha omwana bw'aba amugamba nti taata enjala ennuma tasooka kubuuza oli nakigwanyiza ali mu kumunafuya n'okumukakanya Bannayuganda bwe tunaba tutandise okwejjamu enkola efaanana bweti y'okukakanya abantu abaffe eggwanga lyaffe ligenda kukyuka nze mwe muleke mbabuulire ne bw'onaaba ng'oli wa kyenje otya ng'oyagala eggwanga likyuke likyuse obukulembeze naye ggwe omuntu nga tokyuse tikiina kikigenda kukola kubanga Bannayuganda tulaba ng'emitima emibi ate gitukulembedde nnyo obutaagaliza nze nga tonnaba kuntunuulira kugamba nti no Kabanda mubi
olwa statement gye nkoze wano olw'ekisawe kye ŋŋenzeemu ekyekololo eya cricket over okugikuba so kunoonyeemu eri ensonga eri ennungi omuzungu waakusingira asooka n'agamba ono mufunamu ki eyo gy'asooka nga tannaba kujja eno okutandika kukubamu bituli kola atya kati omuntu owaffe King Sir omwana owaffe owa wansi ku gurawundi hasila omunoonyi omupambanyi akulaze nti nze nshuutinze ndi number 1 simu yange yanjagala eraga abantu babiri sebo ako tujja kajjamu kati bw'abanga yakulaze nti number 1 why don't you celebrate with him tandiko mukomerera eggwanga lyonna ffenna nga bannayuganda we have to celebrate ku buwanguzi bwa muganda waffe King Sir nze muyita na kabaka president oyo gwolaba we have to celebrate atusokere obuwanguzi saabwe yatuuseeko tutandikire ku turn up ekisooka kya byonna because nze nina kye bayita marketing agency joke events and marketing agency it is my company ekisooka kya byonna saha yakubye jackpot turn up yabadde very good era nze I appreciate akukosa ezibadde turn up yabadde nnungi akukosa zibeera ekololo mwalimu bato Edikezo yakola Levikson yakola ne Ray G yakola then ne King Saha kosa tizezi 5 bobeera ocomparing and contrasting eriwe esinga ku ginne waayo eriwe yaddako amazima matuufu akasajja kasaa kakubye sho zanti nze ne Sindi mukwano gwange ate ne Shiba kyali wange naye nkugambye nti ng'omusajja business man omusuubuzi wange yabadde namba emu King Sir bato neddako ogambye eriwo endala nga tonnaba Edikezo festival nayo yaliwo nayo yali nnungi naye kati tutte ebbanga ddene sisobola ku ssaawa zino sikyajjukira kyali mu ya Edikezo naye nga akasajja kasaa kakoze so era tumuyozaayoza saa tukuyozaayoza olw'obuwanguzi bwe watuuseeko abantu abamu bagambye nti nno King Saha abantu babadde babwerere abalala nti badde bakiyaaye kakati nebasigala nga bagamba nti nno ya Ray G yasinga kati ng'omusajja omusuubuzi nze manyi kyekitegeeza okutambuza omuntu ebigere najje kololo ligadde nti wabwerere oba wabwerere oba yasasudde oba teyasasudde King Sir yakoze amawulire ensi yonna ate mmwe tutandike okwagala abantu abaffe tubakyusuwaze tubafuule banjawulo lwaki tubafuula ab'enjawulo nti omuzungu omu n'amala akola saaki yakoze bo bennyini basooka ne bamu marketinga n'agenda waggulu kuba essaawa yakakati olaba bannayuganda nga bali mu kuwagira Premier League naye nga tewaliyo na muntu ye gwamanyi era nze nali mpagira Manchester United n'amanyi gagenda ganzigwamu yes why kubanga bannayuganda tujajjatta nnyo ebintu ebitali byaffe ate abantu abaffe ne babasuula ku ttaka kubanga saa akulaze nti nwanye nerwanyako bannange nerwanako muveeyo mumubambaatire mumukwate mumuwanike kubanga talina gwavumye talina gwasoozezza tamaze mu bantu maanyi okiraba so stage performance yabadde fantastic wanyumiddwa stage yennyini yabadde fantastic amataala gabadde malungi abazinyi abayimbi abazze okuyimba omuyimbi yennyini bwe yazze nekiri ekitiibwa ekikwambala ng'atuuka so bwe yabadde atuuka ku stage nze nagaana ogenda okutuuka nga teboziweddewo wenatuuka nali mu VIP nensasulira Ivan nensasulira Tamale nensasulira Iga nensasulira Tamale Musa twabadde ffenna nensasulira Robert twabadde bangi nga tulina tiketi za VIP ng'olina ne wooyita ng'abantu bajja nga VIP tokyasobola jawula no ordinary ontegeera bulungi kati ne tugezaako okusalasala amagezi naye nze olw'erinnya bakanyama ne bampisaawo ne banteeka maaso eri mu mbeera efaanana bwetyo Saha yakoze bulungi nangirira Saha nkwagala Namboole next year
Saha bannayuganda bakwagala Nambole next year. Oba onaaba oyina oluyimba olupya oba onaaba toluyina tewali mutawaana ffenna twolekedde Nambole nkulangiridde. Olwedde omutegese tannaba nakimanya. Nze sinnamutegeka naye nkugambye nti abantu kibadimandinga kati. Yes. Nambole. Yes. Kati sebo kati tubaagala Nambole gye tugenda okupimira amaanyi. Nze nkuggyeko engalo. Kyabadde kyetaagisa King Saha omugeraageranya ne Rayigi. Tudde mazima agaddala. Agaddala. Twogeza amazima agaddala. Agatakaawa. Oba amazima agakaawa ge twagala kati. Omuntu ageregeranya Saha ne Rayigi aliko ekitali kituufu. Omuntu ageregeranya Saha ne Rayigi aba aliko ekitali kituufu. Ng'omutwe gwe tegukola bulungi. Saha musomesa ku Rayigi. Ono student. Ate ge mbagamba mazima. Lwakuba ebintu bino ebyokuwagira abayimbi bizibu abantu batuka ne babyambala. Kati olina omusanga nga takyagala nakutunula kagamba. N'amazima agatyo gawulira. Naye gano ge mazima amatuufu. Tosobola kugeraageranya King Saha na Rayigi. Abo abaana bayimba abo. Abo abaana bayimba. Kati nzo okuleeta Rayigi wano. Naye omusajja omugezi Abitex naye yennyini akimanyi mu mutima gwe. Kyovola bayateekawo engeri yaka Chovola bomwana oyo Abitex oyo singa yali yagende Makerere bannange yali badde musajja mubufu nnyo ng'omusajja omusuubuzi ye ayina teke gye yakwata abantu naga nti kamba wese kuona mugende eno naye nga mu reality naye yennyini omutima akimanyi tosobola kuddira Saha ne Rayigi n'oba comparinga ono ali wala nnyo n'okubateeka mu statement emu kiwulikika bubi tosobola kati otya Saha g'omumanyi omuntu gwosobola okutimba ennaku 365 nga muva kaalo ku kaalo Rayigi ayinza kugendawo Uganda yonna n'agenda mu West n'akola kyalo ku kyalo Lwampala Mbalala Town Kasese buli wamu oyo ye Saha osobola okutimba Rayigi ku byalo 8 otya King Saha ali mu level esobola okukola kyalo ku kyalo kuchalo nagenda mu West nagenda mu North najja mu Central nagenda mu East nagenda wonna katosobola kumugeregeranya ne Rayigi naye muyimbi simuyisa mu maaso era asobola okujja e Kampala n'afunayo abantu benga baabo naye njagala tudde mu reality nga temulimu ka competition tugendeko embaale tugambe ffenna tugenda kulanga radio zino tugenda kulanga TV zino ne bwe banaabagamba nti mujjire bwereere okumanya nze nategeera kye bayita events okumanya nategeera kye bayita events ne bwe bagamba nti mujje naye mujjire bwereere tasobolera yadde okumuunyamu wadde ku bigere bano abaana bali wala nnyo tubategeke bonna e Masaka nawereka kati oba tugende embaale nabalabye nga gye bajja bato oyagala musajja kufa Rayigi asobola okufa nga tanatukana ku stage ng'owagambye lino bato tasobola nalabe bagiteekateekawo tasobola naawe tasobola wadde anti nze njogera mazima tasobola King Saha bwebeera bato olwaleero mu bayimbi be Uganda ani gwesobola omuteekako King Saha bweba bato ekyo nja kikuddamu next time kandi abantu bakaagala nja kuddamu otugambe nti oba King Saha obudde buno asobola oba Kenzo obaani nja kubuulira ani gwasobola nze nja kuddamu naye nga ye Rayigi kakyere sigambyeko nti kakyere Rayigi naye muyimbi era muyimbi mulungi naye togeza n'omukompe yalinga ne King Saha akasajja kayimba ebyaddala reality King Saha ayina eddoboozi eddungi ayina ati mulungi marketing amumanyi kubanga eno show namutunulira bwe nti nga njagala kumumaakinga neŋŋamba njagala kugiraba omwana yakoze marketing bulungi ye kennyini ne yeetambulira n'atambuza yes naye bagamba nti yabadde ne King Kalisa tewali buzibu kubanga ffe bw'obanga ogula omuntu ng'oyo ogenza okusuubula omusuubudde mu mbeera efaanana bw'etyo n'omuyimbi akontributinga kinene ku bantu baleeta ekituufu yensonga lwaki
olekawo Rage nodduka emisinde oleetaani saa kabere Abe musinguza Abitex eyategese Rage n'omala omugamba nti kati mutegeke nga tewaliwo ka competition konna agenda yali muwuliddemu kati asobola okugamba nti King Sir Ekololo nga 9 nga 10 Masaka nga 11 Luweero nga 13 Mukono nga 14 Saha ebyo osobola okubyogera buli woolaga n'ofuna abantu era ne bajja okulaba omuyimbi waabwe naye osobola okulanga Rage n'ogamba nga 9 Kololo nga 10 Masaka nga 11 Mukono nga 13 Luweero okisobola era immediate omanyirawo nti sente zonna ziziise ekitegeeza Rage akyali regional artist akyali Mbalala era kyova olaba nawulira kubagamba nti basi zavudde Mbalala ne zijja nze ne baba nga bavudde Mbalala ne bajja ne bayingira omuyimbi muwe ekitiibwa ne baba bamuyingiridde bwereere tekiina buzibu naye tasobola kwenkanankana musajja gwe bayita Saa munene nnyo Allah munene nnyo Saha nnyo ku Rage abo abaana bavudde wala ne music waabwe sibe banabo okubuukira kati for example olaba oyo Rage kati azenga waliwo ebintu bya politics tribalism mu reality bwe biba nga tugenze mu bya music byokka tasobola kufuna bantu 10 Kololo Rage tasobola kufuna bantu 10 Ekololo ebyaddala nga tebiriimu ebyo bitwese kati Abe yakuliyetinze waka akatalotalo nakuliyetinga akatalotalo n'akateeka waka akatonotono oyo mwana munafu nnyo tosobola nnyo mu music era lwakuba nti kale omuyimbi bw'omwogerako nti oyo munafu abantu banyiiga naye nze sisobola mugula era mwebalire ddala nkomyawo